eyes on parliament ku parliament ya Uganda je tukyali ku parliament je tukyali tugamba bannange boycott okitegera naye nga letunagenda eyo kansoke mpiteko keno watu nomunansonyiwa ka diversion kana nsabako ku forensics yabi nebifaananyi forensics mutwe ku forensics omanyi muna Uganda ekintu kyembagamba nnyo especially abaana ba infinite class mbagamba nnyo tukozese nnyo obwongo dani omutwe nga tonnakola kintu kyonna kyonna oba nga tonnayogera kintu kyonna kyonna first think ng'otambulira mu bintu bibiri bye twayita mu eno revolution ekisooka bakita democracy ekyokulina human rights wona akimanye ekyo it is going to make you a good leader okitegera ekintu ekyo kati abasajja bana babiri bakuwe basabulwe oba tutambulirewo okitegera ekintu ekyo so muna Uganda manye ekintu kye bayita leadership once you are elected into a leadership position togenda kukiikirira abantu bokka bakuwagira nedda okitegera wabeerayo sometimes ne mu lutalo nga mulwana woyina ogenda n'osinkano omulabewo ne mutuula ku mmeeza ne mwogera okitegera ne sinti bye mugenda okwogera mukkaanye bamukwatagana M23 eggoma etuula ne gavumenti kati batuula Paul Kagame n'asinkana Kisekedi ne batuula then kakati gwe omukubi wa torch mweno revolution okozesa bwongo oba okozesa mutwe okitegera ekintu ekyo so banda Uganda musitwage no basabanye tukozese nnyo emitwe tuleme kweswaza otherwise tujja kukomekereza nga tweswaza ate nga tulowooza nti tuli bagezi so eyo mpiside buyitizi tutegere ku leadership skills n'ekigambo kye bayita leadership kye kitegeeza okitegera tumenga kukwatanga buli kimu tukigatte tukyatachinge ku revolution one day one time a revolutionary leader can meet Museveni asobola Uchiba ntino terms ezigenda okutebolingibwa ku meza ziyamuwa kuba yamugamba nze nja kutuula nawe tuogere senga tuba tuogera ku exit yo olunako lwe banaatuula ogenda kukola ki oba inzo tuula ne batabigamba ani ayina ebyavudde mu parliament y'e Bungereza so tegere ekintu kye bayita leadership tukyali ku parliament tusaba ababaka ba parliament temugenda mu parliament kututesiza kubanga ekiteeso ekyo tekitugasa kya kigenda kunyigiriza muntu wa wansi tubasaba ekintu kimu twagala Museveni akozesa amaanyi ge ayise ekiteeso ekyo kubanga nabagambye ekintu kino NRM ekiteeso ekigenda kube tulangiriddeko buyekera ntuli batujju kubanga omutujju oba omuyekera gwe bawozesa mu kooti z'amagye okitegera ekintu ekyo kati NRM ebange kakasa ntuli bayekera twagala eyise ekiteeso ekyo then tubalabe mu 2026 nga bajja batusaba akalulu kubanga oba olumba omuyekero olina kujja na mmundu okitegera ekintu ekyo bamale okuyisa ebiteeso byabwe ebyo nti tuli bayekera nga bamaze okukonfaminga nti bannayuganda bonna bayekera era beetaaga mu kooti z'amagye kakati ate bamale bajje batusaba akalulu awo tubalage obuyekera bwaffe bugenda okubeera ekyo twagala kuba omuyekera tebamusaba akalulu kitegeeza nti NRM webeetudde ng'etudde mu paalamenti yaabwe ekubirwa omubbi Anita Amongo nga bagenda okuyisa ekiteeso ekyo kitegeeza olede bamaze okukakasa nti ffe tuli bayekera yensonga ki bagenda kuyisa ekiteeso kyaki okujemera kooti ensukulumega nti omuntu wa bulijjo tomwozesa mu kooti z'amagye kakati baba NRM bagamba nti nedda bano si bantu ba bulijjo bannayuganda bonna n'akaana akaakazaalibwa bayekera kati ekyo twagala bapuruvinge kigenda kubeera kyennyamiza nnyo ne NUP wenaatula mu nkuŋŋaana ezo ng'etuula wali eri aba NRM nga bagutusalira nga we tuli abayekera okitegera tubasaba mu distancing mu ekyo ekintu obanga mukakasa nti bannayuganda si bayekera temugendayo mu nteesa zaabwe mubaleke babeere ne rebbo gurupu yaabwe eri kubanga mu nsiko abayekera babakola gundi zaabwe temumanya bano ba Museveni batujju kati mbaleke mu kampu yaabwe gye bayita parliament babeereyo bateese nga batesiza deni bagutusalya nti bannayuganda tuli bayekera deni we tumalawo nga bamaze tusalya nti nno tuli bayekera bamale mu 20 batandika okutusaba akalulu omwezi gugenda kubeera gwa 10 nga bana bawumba tutu abambala yero nga bazze mu bantu tino batusaba akalulu naye nga olwedde bamaze do tuyisiza ekiteeso tuli bayekera era twetaaga mu kooti z'amagye kakati tubalage kibayita obuyekera okitegera so nga mutuyisiza ekiteeso ekyo mukakase nti nno temugenda kusaba kalulu okitegera ekintu ekyo temugenda kusaba kalulu Museveni already yabanze doba position zizamwe temugenda kudda Munnayuganda kakasa nti NRM oba yero tebeera na muntu yenna addamu kusaba kalulu senga bamala okuyisa ekiteeso ekyo ne bagamba tino tuli bayekera twagala Museveni abakwate abawe ebifo ebyo ebya parliament abazzeeyo akole selection abazzeeyo wabula tebadde n'okutuzungirako tino batusaba kalulu nga twedde bamaze okukonfaminga nti ffe tuli bayekera kubanga omuyekero olina muwamba buwambi olina kumuwamba buwambi wabula ba eno tuli bayekera tugamba mugambe mukama wammwe respecting okusalawo kwa kooti ensukulumu ya Uganda okitegera ekintu ekyo era akwate abaana baffe abazze mu kooti za bulijjo azikwate bamacheta abazze mu kooti za bulijjo nembanga mukakasa nti tuli bayekera mukakase nti nno Museveni agenda kubawa ebifo ebyo parliament eyo teri kulonda mugenda kuddayo buzi tugenda kweyongera bweyongezi paka mu 2031
Mukitegere ekintu ekyo. Newe mubanga mugenda kukoma weno mufe mutusaba akalulu. Nga mumaze tuyisize ekiteeso tino tuli bayeekera. Awo tugenda kufaafagana namwe. Tugenda balaga omuyeekera nga waafaanana. So tusaba National Unity Platform ne opposition ekyali kumulamwa emaka kasanti mukyali kumulamwa mwe distancing. Wabula balide sente za Museveni okutulaga nti no bannayuganda bayeekera. Bo babeereyo bayise ekiteeso ekyo. Mukitegera. Bajemere leader opposition bayise ekiteeso ekyo. Ne babeera bakakasa nti Museveni si alpha ne omega mu Uganda awo. Nga amanyi g'abantu yate tuli bayeekera. Be distancing kwekyo ekiteeso. Sisubira mbaka wa NRM akakasa nti bannayuganda si bayeekera. Nga leader of opposition akakasiza nti n'abantu bano bafulume ekiteeso ekyo tekigenda kubyugayo ku birowoozo. Temugenda kujemera kooti agenda sigala mu parliament. Bajja fuluma n'aba NRM. Abakyalimu ensa wabula babaliwo okusavinga Museveni katonda wa Uganda bajja kusigalayo naye tubagamba temudda mu bantu. Temudda okutusaba akalulu. Okitegera? So munna Uganda NRM bwetyo weekulaba. Bwetyo weekulaba. Bino bye yeeleeta eno mbuna ajja kusaba kalulu. Abeera just yakweragirako weeragizi kuweesiriwaza kufuna international recognition. Kakati tetugenda kugimuwa. Okitegera ekintu ekyo. So bannayuganda twebeereremu all eyes on parliament. Parliament eno tugitunuulire n'eriiso ejjoji. Aba NRM basalirawo nti tuli bayeekera. Tebadde okutusaba akalulu. Okitegera bakakase nti Museveni ebifo byagenda bibawa. Naye banga bagamba nti tuli bayeekera nga bagenda kukomawo. Ndeni naffe tubalaga obuyeekera bwe bufaanagana. So National Unity Platform, our able leader His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert tukusaba otugambire leader of opposition nti bannayuganda tugamba bafulume parliament tebabibeeramu ebyo biteeso bya Nabbanja abireete babyeyisize then ffe tufaafagane n'aba NRM kuba twagala okulaba MPs abalidde miliyoni 10 abatutunze twagala okusooka okubalaba then twagala ne NRM ekakase nti tuli bayeekera then etubuulire oba mu nsi erimu obuyeekera wabeerayo akalulu nga bannansi balina okusalawo wabeerayo akalulu okitegera ng'era parliament yekola ki electoral commission nga yeka sanctioninze okitegera ekintu ekyo so bannayuganda yessaawa kati tuve mu busiru buno ye always Museveni atuba tuli bantu basiru agenda eri mu parliament n'ayisa ebiteeso bye bitutunyigiriza n'amaana akwetera emitwalo 2 n'omulonda emitwalo 2 bali bawadde miliyoni 10 not even emitwalo 10 n'emitwalo 2 n'omulonda nozayo wa NRM era kuyisiza ebiteeso ebifaanagana bwe bityo okitegera ekintu ekyo kuluno tubeeremu amagezi bannayuganda tubikuka amaaso sente za Museveni size zigenda tugira future yafe alidde emyaka emika negwe bajja ne bakuwa obusente 12,000 in fact nze kambabuli ekintu kimu kino saakyogera mukimanyi nti abantu bo West Budama General tango odoyi yabawange 12,000 we bati 12,000 ne balonda NRM mu West Budama 12,000 biri bwezi za Uganda nga tango odoyi zabawa okitegera ekintu ekyo so bana Uganda yesawa tubeeremu ku magezi kuluno tuleme kuwera generation ensiru bavuka bannaffe bali wala ensi ziri wala nefe tukyali tunulya Uganda weefaanana okyasobola okukyaza mukwano gwo okuva mu nsendera n'omugamba this is home no Uganda has to be home a home that we are proud of buli omu yeetaaga okubeera n'amakanga malungi nga galiko ekikomera so Uganda has to be that home ate ffe abagenda ogikyusa naye no Museveni ye bwe tunaba nti tulowooza kuba n'abakadde bano n'otunuulya Moses Ali nakati akyasaba kisanja kudda mu parliament takyasobola na kuyimirira bwati ku bigere bye wabula akyasaba kisanja that madness and stupidity so bana Uganda twebeereremu ku luno bana basajja baagala kutumanyira bumanyizi senga Museveni onatugira gwero obo ine emyaka 35 omwaka oguddako genda kwato kyali muvubuka okulonda okuddako ogenda kubeera ng'oli mwana gwera ina 25 oguddako genda kubeera mu 3 okitegera buli wookula omubiri gwo guka taliye ffe bana Uganda tuli bayeekera then we tumalawo nga bamaze tusalira nti no tuli bayeekera bamale mu 20 batandika okutusaba akalulu omwezi gugenda kubeera gwa 10 nga bana bawumba tutu abambala yero nga bazze mu bantu tino batusaba akalulu naye nga olwedde bamaze do tuyisize ekiteeso tuli bayeekera era twetaaga mu kooti z'amagye kakati tubalage kibayita obuyeekera mukitegera so nga mutuyisize ekiteeso ekyo mukakase nti nno temugenda kusaba kalulu okitegera ekintu ekyo temugenda kusaba kalulu Museveni already yabanze doba position zizamwe temugenda kudda munna Uganda kakasa nti NRM oba yero tebeera na muntu yenna addamu kusaba kalulu senga bamala okuyisa ekiteeso ekyo ne bagamba tino tuli bayeekera twagala Museveni abakwate abawe ebifo ebyo ebya parliament abazzeeyo akole selection abazzeeyo wabula tebadde n'okutuzungirako tino batusaba akalulu nga twedde bamaze okukonfaminga nti ffe tuli baki tuli bayeekera kubanga omuyeekero olina muwamba buwambi olina kumuwamba buwambi wabula ba NRM bamukakasa nti tuli bayeekera tugamba mugambe mukama wammwe respecting okusalawo kwa kooti ensukulumu ya Uganda okitegera ekintu ekyo era akwata abaana baffe abazze mu kooti za bulijjo
azikwate bamacheta baze mu kooti za bulijjo nembanga mukakasa nti tuli bayekera mukakasa nti no Museveni agenda kubawa ebife ebyo parliament eyo teri kulonda mugenda kuddayo buzi tuwenda kweyongera bweyongezi paka mu 2031 mukitegere ekintu ekyo naye mubanga mugenda kukoma weno mufe mutusaba akalulu nga mumaze tuyisize ekiteeso tino tuli bayekera awo tugenda kufaafagana namwe tugenda balaga omuyekera nga waafaanana so tusaba National Unity Platform ne opposition ekyali kumulamwa emakakasa nti mukyali kumulamwa mwe distancing wabula balide sente za Museveni okutulaga nti no bannayuganda bayekera bo babeereyo bayise ekiteeso ekyo mukitegera bajemere leader opposition bayise ekiteeso ekyo ne babeera bakakasa nti Museveni si alpha ne omega mu Uganda nga amanyi ga abantu yate tuli bayekera be distancing kwekyo ekiteeso sisubira mbaka wa NRM akakasa nti bannayuganda si bayekera nga leader of opposition akakasiza nti nabantu bano bafulume ekiteeso ekyo tekigenda kubiyugaya ku bidowoozo temugenda kujemera kooti agenda sigala mu parliament bajja fuluma n'aba NRM abakyalimu ensa wabula babaliwo okusavinga Museveni katonda wa Uganda bajja kusigalayo naye tubagamba temudda mu bantu temudda okutusaba akalulu